mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga phase 256 mbaaniriza nnyo ate olunaku olwo tugenda kwogera ku bifo bisatu weebiti kimu bibiri bisatu by'okwatamu omusajja n'ayimirawo mwaba ngamba nti omusajja wange simanyi akola bw'ati simanyi omusajja wange ali bw'ati senga nze omusajja nsooka kumunoonya omanyi abasajja si kyekintu ekizibu nnyo okuyima ku nsi kuno eno omusajja ayima mangu compared ku mukyala naye bw'oba olina issue ne musajja w'okuyima it is either you don't know mubiri gw'ono omusajja oba si kyasobola okuba nga ali stressed sometimes ng'owulira weetaaga akasola ako kayime naye nga kagaanye oba si kyo ng'omusajja mumaze okwezina kaluuto akasooka omukira ne gugaana oba ne gujeema okuddamu okusituka bwe bunene obufo bw'osobola okukwatamu omukiro gwo ne gubeera nga gusituka ate n'ekirala si kusitula mukira gwokka oba mpola okubeera ng'egenda yimuka naye n'ekirala kikuyambako nti omusajja wo naye anyumirwe abasajja tebafuna nnyo bintu binene okuva gye tuli fe abakyala tweloboozaako fekka sometimes we are selfish mulaba tumanyi okugamba nti abasajja bali selfish mu mukwano simanyi abasajja beefaako bokka naye believe me naffe abakazi twagala nnyo oba kiyite ntya nti twagala nnyo omuntu otufaako but we are not willing to give back abasajja bannabo batwetaaga bambi baagala nabo tubafeeko nga nabo bwe batufaako so obufo buno singa oba obutegedde nti bukyamula omusajja ate n'obukwatamu mu ngeri ennungi omusajja ajja kubeera anyumirwa but tukozesa kye tuyita light touches whereby mwewala ebintu by'okuweweeta abantu ng'omuteekako amagalo sorry to use that word but tulina kukozesa like ngalozi like olinga nga wewe asiiga omuntu ebizigo oba musiiga eddagala nga bagambye lirina okuggumira okugenda mu nnyama. This is not how we do it. Okuweweeta omuntu era nga wowulira ekigambo kuweweeta. So buno bufo kuliko emabega w'ensingo ekyo nkimanyi nti abakazi abasinga tetufaayo eyo si wantu wetukwata naye emabega w'ensingo wana the back of someone's neck wano naddala ey'omusajja eriko nerve endings mpitirivu omusajja ne bamukwata bukwasi mukono olaba wanoyise omukono gwo bw'oti emabega ku nsingo ddala ng'olinga yambuka wano mu nviiri awo n'otandika okumuweweetawo mpola mpola nze nabagana ne bwe neekwatako mpulira nga binkola jigina so omusajja mukwate ku emabega w'enkoona awo naddala kale oba oyagala okumuyima katugambe nti muli mu kwenywegera muyimiridde mwebase naye nga muli mu position ey'okwenywegera ebyo banywegera emikono ne mugizinga omusajja leka akukuba ekkiisa oba musajja mukkuba ekkiisa aveewo ng'omusolo guyimye agambe kano akaana kankoze bikika kiisa obukiisi naye ng'omuyimizza ate kuli okuyimya okwaddala ate nga bimuwoomedde so oba omukola ebintu ebyo oba oba oweeweeta omusajja nja kusaba oyisa omukono gwo obeere ng'oweeweeta ku nkoona ye impola mpola bw'otyo omusajja ajja kunyumirwa ajja kukyamuka ate nga naawe omukazi ojja kuba ofunamu kubanga omusajja wajja kubanga akutenda obukugu akafo akalala kano ko nkimanyi nti abakazi abasinga temukakwata namu temukafa nako mulabanga katalina makulu olaba ekibatu ky'omusajja ekyo wekigattira ku mukono gwe nti omukono gwe w'omusajja gwe guno bati ekibatu kye kino naye wano wekigattira awo kati oyambukako katini just munda wano mu mukono gwe tusiba essaawa naye munda eno seeno wabweru munda eno n'okwatawo waliwo layinzi bbiri emisuwa giringa misuwa giriwo ebiri egyo n'okwatawo n'otandika okuweeweetawo impola tokolawo like namaanyi impola like that's light touches naye ng'omuweeweeta omukono ogwo nga bw'ojja bw'omukwate no mu kibatu bw'omutakula mu kibatu bw'oti omusajja olinza okumukubisa amasannyalaze katugambe mumaze okwezina omusajja wa agudde awo omufubyeko omukiro ogutaddeko kokotuzo tubuguma relaxinze ekimala olinza omusajja okimugola n'agaana okudda engulu sometimes omubiri guba gukooye omuleka n'awumulamuko kale dakika nga 5-10 awo n'olyoka omutandika okumunoonya kaakati omuweeweese bigaanyi omusajja muleke yeebaka ekyabugazi bweyebaka ekyobugazi emikono gyo gino gispreading bulungi kati gw'okwata emikono gyo n'otandikira wano mu nnyingo oba mu elbow wano mu elbows awo kati munda n'otandikirawo ng'opressingako emikono naye gently kati n'olyoka ogenda n'otuuka naawe awo munda mu kibatu n'otandika okuweeweetawo bw'oti omusajja naye mba nga muli awo mutudde mwagala muyimya kigezeeko omukwate omukono otandika okuweeweetaawo mpola mpola nga bw'omunywegerako bw'oti maama omusajja ajja kuyima omusolo gwereege akuzina ebinyuma ate it's a way oba kirina engeri gye kireetera omusajja okubeera nga
it's not even about kuyima, but obeera oconnectinga naye kubanga kimuleetera okukakkana oba okurelaxinga. Wabula ebifo bineno birimu ennyonyoogeze bw'otakulawo obubi oba bw'okwatawo obubi omuntu aseka busesi mufo gy'okubeera ng'ayima. So you have to know how to do it the right way. It's just soft touches oba kuyisaako buyisa mukono mpola. Si just kubeera nga otakulawo. Bw'otakulawo of course omuntu agenda kuseka busesi oba agenda kufuna nnyonyoogeze. Naye nga bw'okwatawo bulungi omusajja ojja kubeera ng'omuyimya ate ng'omukyamula. Omusajja ayimira ddala mu bwangu ddala nga gye nkomezza. Then akafo akalala ke tugenda okwogerako. Olaba omugongo gw'omusajja oba omugongo gwe yonna gye guva. Waliwo wano ke twandiyise tailbone eri munda. But omugongo gwo wano we gujja guwetera oba bagita nkizi wejjeewetera bweti awo wandibadde ng'empataanya z'akabina nti awo wali oluguudo lw'akabina lwandibadde olaba nti akabina k'omusajja katandikira wano lino bbina lirino ne lino liri eno kati awo around that place seno mu kabina ate seno waggulu but around that place awo ku lower backbone awo bayitawo small back, I think. Yeah. Wansi wano. So kitekamu n'olaba ekifaananyi, n'olaba we wafaanana. N'oweeweetawo impola nga bw'owulira. Omusajja ojja kuba omuyina mu ttaano. Omusajja ojja mwogeza oludikya. Omusajja ajja kuwaana. Omusajja ajja kuyita bajjajjaabe. Ebifo binene mbirabanga ebitalina nnyo makulu ku mubiri gwa muntu. Era nkakasa nti batini nnyo ababadde bakimanyi nti ebifo birimu nnyo oba obwagazi. Kozi ko wano emabega w'ensingo. Ate nawe oluusi mukwatawo naye ng'okwatawo bubi. Engalo oyisaako buyisi mu abalaba lives zange ntera obbalaga ttaki ezezo bwe tuzikola. Nti era nenkulaga ne kugamba laba oba otaddeko omukono n'opress nga bw'oti. Nawe kennyini bwe weekwatako owulira nti siina kye nfiiringa. Naye ate bw'otikako omukono n'opressinga otherwise era owulira nti waliwo kye nfiiringa. Kati ekyo ky'ofiiringa kye tubeera twagala. Kyetubeera tunoonya mu musajja, kyetuba twagala omusajja afiiringe. It's not about kumukwatako, it's not about just kuteekawo ngalo zo, but it's about how you press those fingers there, how you move those fingers around that place. Kyekigenda okubeera nga kireetera omusajja okubeera ng'anyumirwa. Kimupushinga okubeera nti mubeera mu kwagala oba mubeera mu kunyumirwa kuno kwe tuyita emotional attachment, whereby osobola okubeera ng'omuntu onyumirwa okwezina nga si bino just byakungu. Si bino ebyokujja kusabulamu busabuzi naye ng'omuntu akutambuza omukono n'owulira nga oyagadde ng'onyumiddwa ate nga bikolera like oconnectinga n'omuntu emotionally through these places because they are very relaxing, they are very like ebifo biri obikwatako oba bw'onyigawo. These are relaxing points ku musajja nti akakkana abadde apakuka abadde alina ka anxiety nga kamulemesezza okubeera ng'omusolo guyima bulungi abadde ali awo nga gwagala kuyima teteguyima because awulira yenna atidde ali nervous ogenda mmuwa okukkakkana okwo okugenda omuyamba nti ayima bulungi ate akwezinira ebinyuma naawe obeere ng'onyumirwa. Nja kudda ne vidiyo endala temwerabira subscribinga commentinga n'okulayikinga tubeera lives zaffe everyday ekiro ssaawa 2 ku ssaawa 3 n'emisana tukola lives. Omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjangu ku bantu bange. Yeah.